ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obisaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwano ali ku 3ABN neesiimye nnyo okubuuzaako mu linnya egganzi lya mukama waffe yesu kristo weebale nnyo ebalire ddala okubanga oli wamu naffe mu puroguramu manya ebiro era nga nze yonasaani matovu ntuuse n'obunnabbi obw'essuubi obutegekeddwa mikono gyaffe aba amazing facts wano ku 3ABN. Neebaza Katonda atuwadde omukisa guno ate tubeere nga tuuga tulambula tusaggula mu kisaawe ekyobunnabbi obwa Baibuli. Oyinza okuba nga weebuuza what is Bible, what is prophecies of hope, obunnabbi obw'essuubi kye ki? Njagala okukakasa mukwano nti obunnabbi obw'essuubi tugenda kuba nga tutambulira mu bitabo bya Bayibuli bino ebibiri ekya Daniel n'ekitabo ekyakubikkulirwa. Tulabire ddala bikusike ki ebyo Mukama by'ayagala tumanye ebiri mu bitabo bino naddala nga tuli mu kiseera kino ekiyitibwa ekiseera eky'amatuuka oba ekiseera eky'enkomerero. Njagala okujjukiza mukwano nti obunnabbi buno obw'essuubi bwaffe ffenna, bwange bubwo. Oyinza okuba nga oli mu Katuliki, oyinza okuba nga oli mu Seventh Day, oyinza okuba nga oli mulokole oba oli mu Isiraamu. Eddiini yo yonna oba kabira yo buno obunnabbi bw'essuubi tebusosola kabira, tebutunulira langi, byaffe ffenna. Why? Bwe tunaaba tutuuse mu ggulu tetugenda gamba nti waliwo situiti ez'abalokole mu ggulu oba waliwo situiti zino z'Abakatuliki oba nti kati ate situiti zino z'aba Seventh Day. Ffenna tugenda kubeera omuntu omu. That's why tulina okitandikira wano okubanga ffenna tusooka ne tuziza ku bbali bye tubadde tulowooza ne tussa ekitiibwa mu kigambo kya Katonda tukiyigire wamu without the inclination of our religion. So obunnabbi buno mukwano bwaffe ffenna abantu abakala zonna oba abalangi zonna ab'eddiini zonna. N'olwekyo mukwano nkwaniriza obeere ekitundu nga tuyigiramu obunnabbi buno obwa Bayibuli. Ogenda kuba ng'oddibwamu ebibuuzo bingi by'olina mu bulamu bwo. Twala ekyokulabirako ekibuuzo ekigamba nti navaawa, lwaki ndi wano, ye abaffe ndagawa, how can I find personal peace, emirembe egyange ng'omuntu kinnoomu, enkolagana ne Katonda eyinza kugiyita, ye Katonda musinze ntya, Katonda ki kyategekedde mu biseera eby'omu maaso. Kwegamba there are some questions we need to answer. Oba Katonda mulungi, lwaki ensi mwe tuli mbi nnyo? Ebibuuzo byonna tugenda kuba tubiddamu nga tutunulira obunnabbi buno obw'essuubi. Kale nno kyenva nkusaba mukwano kkirize oneegatteko tutambulire wamu ffenna nga tuggulawo obunnabbi obw'essuubi olwaleero. Tugenda kuba n'ebyokuyiga eby'enjawulo by'osobola naawe okukola order ne babikwasa. Ebyokuyiga ebyo ojja kubijjuzanga. Kati ekisoosere kye tulina kigamba is there anything left you can trust? Eriyo ekintu ekisigaddeyo ky'oyinza okwesiga? Kati ekyokuyiga bonaaba okifunye, emabega waakyo ojja kuba nga ojjuza. Waliyo ebibuuzo ebiriyo gy'onaako mu bijjuza ojja kuba nga standing chances oba emikisa egy'okwewangulira kye tuyita Amazing Facts Bible School Diploma, okuyita misomo gino egy'obunnabbi obw'essuubi, because obunnabbi obw'essuubi it's a Bible seminar hosted on 3ABN. Ebyokuyiga byaffe mwabasobola ogenda ku mutimbagano osobola era okubisinkanayo ku www.revelationsofprophecy.com. Awo nno n'obeera nga naawe mukwano gwange oyongera ate okuguka n'otegeezako ku mikwano gyo, n'otegeezako ku b'eŋŋanda, circles of your influence, ne muyigiramu ekigambo kya Katonda okwongera okusembezebwa eri Mukama Katonda affe. Ekyokuyiga ekigenda okuddako nga tumaze kino ekiguddewo kiyitibwa ekitabo ekitagwa bbeeyi. Kye kiriwo ekyo ekitabo ekitagwa bbeeyi nga buli omwezi lwe guyitawo
bagenda otunulira the best selling book is that book. Tokisubwa nga tumaze ekyokuyiga kino mu bunnabbi obw'essuubi. Saba okkirize mukwano gy'oli eyo yonna twewombeeke tukakkaneko tuweeyo okusaba nga tutandika obunnabbi bwaffe buno obw'essuubi. Katonda omuyinza w'ebintu byonna nkukwasa obulamu bwange n'ensaba ssebo ompa amaanyi ompa amagezi okusobola okunnyonnyola ebigambo bino ebikulu eby'obunnabbi. Nsaba mukwano gwange ali mu kulaba essaawa zino naye omuwe amagezi ge yeetaaga olw'okusobola okuba ng'ategeera obubaka buno. Ffenna amagezi agalimu okuwabula okulimu bibire nga bitugasa si lwa bulamu buno bwe tulimu bwokka naye ate n'olw'essuubi lye tulina nti eri obulamu obutaggwaawo tubire nga tuteekebwateekebwa. Bwe nsabye nga nkwesize kitaffe mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo, amiina. Weewaawo. Kale nno mukwano gwange tugenda kuba nga tuggulawo n'ekyokuyiga ekiyitibwa ebikusike mu bunnabbi bwa Bayibuli. Ebikusike mu bunnabbi bwa Bayibuli. Omuzungu yandigambye mysteries of Bible prophecy, oba ebikusike eby'obunnabbi bwa Bayibuli. Ebikusike bingi ojja bisanga mu zifirimu nga waliwo ne zifirimu zitwewuunya nga oga bwino bannange yali etegeeza ki kati fe abaalaba ku firimu nga Harry Potter olaba ebintu naye nga tobitegeera bulungi. Waliwo ebintu nga biri awo byakyama bikusike. Kati wano mbadde ntunula n'endaba nti ate waliyo ebibuga ebiri mysterious biri eyo mu Andes Mountains of South America. Bibuga biri eyo mu maserengeta aga America mu nsozi naye nabyo biringa ebyakula ng'ensozi zennyini nnyini. Ate bw'otunulira wano waliwo ebyama mu ggwanga erya Bungereza nga mayinja geepanga bulala. Kwegamba bintu biri awo bikuleko owuniikiridde n'osangayo ate nga nagano mayinja gali mu Easterland. Bw'oba ogatunulidde galinga bantu gatunulanga bantu. Ye obadde okimanyi nti ne wano Africa waliwo ebintu ebyewuunyisa kati nga the Eye of Africa eri mu ddungu lya Sahara. Kafu kali awo kwegamba liringa liiso mu ddungu ery'e Sahara. Kyajja kitya okubanga mu butonde ekifo ekyo kitambula bwe kityo kifaanana bwe kityo. Ebyo bikusike bintu biri awo naffe twebuuza how comes this is so mysterious. Kye ngamba kyeki nti ebikusike bitwetoolodde ne wano mu Uganda weebiri. Ng'ebintu nabyo bijja kwewuunyisa ogane ne bannange. Kati ate empologoma ejja etya erinnya omuti. Empologoma ng'ewalampi omuti mu Queen Elizabeth National Park. Si eri kyokka naye ojja kwesanga nange kina amasiro ganneewuunyisa. Kye kinneewuunyisa ku go kisinza obutakigabana naawe naye nange amasiro it's one of the mysteries gano ag'ekasubi. Ye omuti gwa nakayima gw'omukwano gwe gutakwewuunyisa eri emubende. Some things are mysterious. But let me tell you something. Kankutegeeze kino. Ne Bayibuli yennyini ejjudde ebikusike. Ejjudde ebintu bingi ebyewuunyisa. Omusajja omu yagamba there is no other book that has ever been so much loved yet much feared as the Bible. Abantu Bayibuli bagyagala nnyo naye ate bagitya. Ku lwaki? Ebintu bingi batasobola kutegeera oba ebitategeerekeka. Bagisoma naye okugitegeera ne kuba kutono. Ate obutagitegeera oba misunderstanding it ne kuba nga kwe kusinga okuba okungi ddala. Wali osomyeko Bayibuli n'otategeera kikyetegeeza. Okay. Naddala mu kisaawe bwe tudda mu kisaawe kye tuyita eky'obunnabbi ewasinga okuba ebintu ebyewuunyisa kwegamba ebireka abantu nga besigwa balina ebibuuzo ebitaddiddwamu. Let me take for instance ekitabo kino kye tuyita ekyakubikkulirwa the book of Revelation. Kirimu ebintu ebyewuunyisa full of mysteries ebyekyama ebikusike. Take for example omukazi ng'atudde ku nsolo ya mitwe 7 mu kitabo kyakubikkulirwa essula 17. Omukazi ono alina n'erinnya kyama. Woman is called mystery. Osoma Bayibuli ojja kulaba ate mu kubikkulirwa 12 nga waliwo omukazi omulala alinnye ku mwezi yenna yina ayambadde omusana ate ku mutwe gwe kuliko engule ya munyenye 12. You know, it's mysterious. Ensolo yagala kujja kumulya ogusota.
n'ebiringa ebyo. Waliwo ate bamalayika basatu bali mu kubuuka mu bbanga oba mu kibuga Kampala. Nze naawe tugeza kukulaga Ebikusike ebiri mu Baibuli byewuunyisa. N'osoma ate mu Kubikkula essula 13 n'osangawo ensolo eno ya mitwe 7 erina n'amayembe 10 n'amannya ag'obuvoozi. Era eno Baibuli egyogera nako nti erina n'ennamba ki 666 bw'osoma Kubikkula 13 olusooka n'olw'18. Kati olw'okuba ebintu bino tebitegerekeka kungulu, abantu abasinga obungi batuuka n'ogamba nti naye ekitabo kino ekyakubikkulirwa kyaggalwa. We don't have to bother to read such a book. Kyaggalwa. Naye kankutegeeze mukwano, nga tugenda maaso n'okubikkula Baibuli, ogenda kukiraba nti ate bino ebitabo Katonda byatwagaza tusome mu biseera bino eby'enkomerero. Katwetegereze, ekitabo kyakubikkulirwa ddala kyaggalwa oba ddala ekitabo kino ekyakubikkulirwa kibikkule. Katandikire ku lunyiri lwakyo olusooka, Kubikkula essula 1 olunyiri olusooka. Bayibuli egamba okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu, n'abuulira mu malayika we ng'amutuma eri Yokaana. Njala wetegereze mukwano, omulabi wa 3 ABN, Bayibuli eri mu kulaga ki? Eri mu kulaga kubikkulirwa. What's revelation? Revelation means to reveal, to unveil or to open. Kwegamba kubikkula kintu. Kitegeeza opposite ya kiri kye wandigambye nti ate okuggala. Kino kitabo ekigenda tubikkulira Ebikusike bye tubadde tutamanyi naddala in our day mu biseera bino eby'enkomerero. Ale Bayibuli eyongeddeko ekigambo ekozesa ekigambo kyenjagadde okubikkulirwa kwa Yesu Kristo, which means mu kitabo kino ekyakubikkulirwa tugenda kubikkulirwa Yesu Kristo. There is some information, obubaka Kristo bw'ayagala ffe tumanye, bw'ayagala tutegeere, bw'ayagala tutambuliremu. Kiraba mukwano, obubaka obwo Kristo bw'ayagala nze naawe tubutegeere. So Kristo atwebikkulira mu kitabo kyakubikkulirwa, but also mu kitabo kyakubikkulirwa kye kimu omulabi wa Kristo ayanikibwa, because struggle mu biseera by'enkomerero eruddawa eri wakati wa Kristo n'omulabi wa Kristo. Sitaani agenda kukozesa nnyo ekitongole eky'omulabi wa Kristo. So ekitabo kino ekyakubikkulirwa nga kitubikkulira Kristo yaani, ate tuyambako okwanika omulabi wa Kristo tumutegeere. So kikyeŋŋamba, instead of being a closed book, kino ekitabo kibikkule. Ate kiriko n'omukisa. Buli asoma obunnabbi waliwo omukisa. Guno omukisa nina ogwogerako. Bayibuli ega nti alina omukisa oyo, likulunyiri lwa 3 lwa Kubikkula essula 1, asoma n'abo abawulira ebigambo by'obunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bo, kubanga ekiseera kiri kumpi. Double blessing yo tegiri esatu. Alina omukisa oyo asoma, n'abawulira ebigambo by'obunnabbi buno balina omukisa. Kati nga ggwe essaawa zino mukwano gwange ali ku 3 ABN nga tuli mu kutambula ffenna mu bunnabbi bw'essuubi, olwedde wafunye dda omukisa. So nga n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo bw'ona amalira otambulira mu bigambo bino, you have a blessing with you, omukisa gwa Mukama Katonda. So kyenva ŋŋamba ntya, twesibe 2 tumalirire tusome ebitabo bino, ekitabo kyakubikkulirwa n'ekitabo ate ekirala. Waliwo ekitabo ekirala ng'oggyeko ekitabo kyakubikkulirwa nga nakyo kya bunnabbi. What's that book? Ekyo si kitabo kirala, okuggyako ekitabo ekya Daniel. Kino nakyo kirimu ebikusike, kirimu ebyewuunyisa. Bw'otunula mu ssuula ey'omusanvu waliwo awo ensolo 4 ezisituka okuva mu nsi nga zirwanagana. Aye wabaawo awo ejjembe eddala ettono. Byonna byonna tugenda kuba tubizuula. Tuli mu Danieri. Danieri alimu ebikusike. N'essuula ey'okubiri yennyini nnyini eya Danieri. Danieri ssuula 2 awo wonnyini waliwo ebikusike. Tulaba wano ekibumbe, omutwe gwakyo nga gwa zaabu, ekifuba n'emikono nga bya ffeeza, tulaba nga olubuto n'ebisambi nga bya kikomo, amagulu ga kyoma, obugere nga bwo bwetabuddemu ebbumba n'ekyuma. Ejjinja ne lijja ne likuba ekyuma kino. So tuli mu kutunuulira ebikusike mu bunnabbi buno obwa Bayibuli. Ekireeta ekibuuzo ekinene kigamba, well, tulabye nga tugenda tutunuulira ebitabo bino ebyakubikkulirwa, ekitabo kyakubikkulirwa n'ekitabo kya Danieri, ebitabo eby'obunnabbi.
tunaataputa tutya oba okutegeera obubonero bw'obunnabbi bwa Baibuli? How can we correctly interpret Bible prophecy? Ngenda gabanako naawe emitendera ebiri egy'okuyitwamu okutegeera obunnabbi. Ekisookera ddala Baibuli eteekwa okwetaputa. Emu ku bizibu bye tusanze olwaleero bayita osooka okugenda n'osomayo mu kitabo kya Peetero ebbaluwa ey'okubiri essula 1:20. Mikwano gyange abali mu kuwandiika awo wafunye dda peeni yo, wafunye dda kalaamu yo oba bayiro, olina n'olupapula oba ekitabo muwandiika. Wandiika Peetero ekyokubiri essula 1:20. Bayibuli eteekwa okwetaputa. Bible is its own expositor. Esobolayo okwennyonnyola. Obuzibu bwe tulina olwaleero abantu baagala nnyo bannyonnyole Bayibuli, yo tebagikkiriza okwennyonnyola. Niweesanga nti ate tuwunzika tetugitegedde. So the first law, etteeka erisooka, first principle, nga tusoma obunnabbi bwa Bayibuli, we need to let it interpret itself. Ate mu kweinterpretinga, soma ekitundu nga bwe kiri. Bwe kiba kya bunnabbi, that is bwe kiba kya bubonero, kale kya bubonero, katusome nga kya bubonero. Naye bwe kiba ng'ekyamazima ekitundu ky'oli mu kusoma nga kya ddala, hati weetaaga kifuula kya bubonero. Don't spiritualize what is literal. And what is literal, and what is spiritual, don't take as if it is literal. Of course, nga bwe tulabye nti mulimu ebintu bye tugenda osoma nga kungulu byo Katonda yabukozesa nga bubonero, naye nga munda birina amakulu amakusike. So Bible olina ogireka ne yeetaputa. Nga bwe nja okulengera baasi ng'akabonero naye baba tebantereddeeko kigambo, nze asoma munda nja tegeera nti awo baali bategeeza nti NRM. Oba nnengera manvuuli naye baba tebatadde kagambo nuupu, nja kutegeera butegeezi nti ekyo kisinde kya people power eky'ekibiina ekya National Unity Platform. So ne Bayibuli gireke yeetapute, erina obubonero bwayo bweba yennyonnyolera. But how do you go about obubonero buno? Bayibuli yeetapute etya? Etteeka eryokubiri, okugeraageranya ekyawandiikibwa n'ekyawandiikibwa. Bw'osomere mu kitabo kya Isaaya essula 28:9-10, Bayibuli egamba nti wano katono ne wali katono, lunyiriri ku lunyiriri. Kwegamba you need to compare scripture with scripture. Bwe tuuka mu bitabo by'obunnabbi oba tutandika okuyiga obunnabbi bwa Bayibuli, we use what we call a comparative study. Okugeraageranya ekyawandiikibwa n'ekyawandiikibwa. Ndaba nti okay, wano ndabawo emitwe 7. Emitwe 7 gitegeeza ki? Ogenda okusoma wala nga gigati emitwe 7 gye walabye, ensozi 7, ensolo eno kwetuula oba malaayo ono kwasangibwa, ebyo biri mu bunnabbi. So tugenda kutambula nga tugeraageranya ebitabo bino, nga tusoma ebitabo bino ddane ne kubikkulirwa ebyobunnabbi. Era oluvannyuma lw'ensengeko eyo, njagadde mukwano gwange okkirize tugende ffenna mu kyokuyiga kyaffe ekyolwaleero mu Danyeri essula 2 wano mu bufunze nga tugenda okuba nga twetegereza ekirooto ekyadda eky'omusajja mu bwakabaka obwewala eyo emyaka nga 25 n'okusoba gye tukubye emabega oba amabega. Tugenda kuddayo mu bwakabaka obwa Babuloni ey'edda. Babuloni ey'edda mu biseera ebyo yali efuga ensi yonna, kwegamba yali super power nga bwe tulaba Amerika olwaleero. Babuloni eyo ejjukirwa nnyo n'ebintu ng'ennamba 666. Wadde 666 tugiraba mu kitabo kyakubikkulirwa emirundi nga ennamba 6 tugiraba emirundi 6 mu kitabo kyakubikkulirwa. Kyokka ate obuvo bwayo tubusanga mu Babuloni. Ate Babuloni eno gye tugenda okutunula eriyo kabaka baamuyitanga Nebukadduneeza. Kabaka ono Nebukadduneeza yali afuga obwakabaka buno obwa Babuloni. Era lumu yali alowooza ku biseera eby'omu maaso nga akubaganyaamu ebirowoozo awo mu mutima gwe, yeebuuza obwakabaka bwange bunaaba butya nga nvuddewo nnyabula, sibanga bengenda obbulekera bagenda kubwonoona, ye tebusasika. He had a lot, heavy burden ku mutima gwe, yeebuuza future y'obwakabaka bwange. Katonda n'alyoka amuwa ekirooto. Ekirooto kye yamuwa ayisa abasajja abagezigezi bamuyambeko kimujjukiza n'okitaputa ne bibalema. Era n'ayagala n'okubasaanyaawo.
naye Katonda mu kumusaasira n'amuleetera omuvubuka omuto embula kalevu ow'erinnya gwe bayita Daniel, n'alyoka amutegeeze ekirooto kyennyini n'amakulu gaakyo. Kubanga kabaka Nebukadneeza bwe yaloota ekirooto ate yakyerabira. I think naye wali olooseko ku kirooto n'okyerabira. Omanye ebirooto biva mu ngeri ssatu. Ekisooka osobola okuloota nga Katonda yakuloosezza, which is good. Osobola okuloota nga Sitaani yakuloosezza, which is evil and worse. Naye osobola n'okuloota nga kyoloota kivudde mu bintu by'obadde olowoozaako, obanga obadde ofumiitirizaako bintu bibadde bikuli nnyo ku mutima, ogamba leero bannange amabanja n'agasasula ntya, kwegana n'oloota ng'olonze ssente. Kiraba mukwano? Osobola okuloota just from ebintu byobadde olowoozaako ennyo. Kati Daniel ono ajja mu maaso ga kabaka ng'agenda mujjukiza ekirooto kye yeerabidde naye nga yakiroose. Then ekyokubiri nga agenda kumubuulira n'amakulu gaakyo. Story tugipikinga from Daniel essula 2 olunya 26 otuuka ku 28. Kabaka amaze okulaba Daniel azze mu maaso ge oba mu lubiri lwe. Kabaka n'addamu n'agamba Daniel ono erinnya lye Berutesazza lyali lyamuweebwa nti gwe oyinza okuntegeeza ekirooto kye nalaba n'amakulu gaakyo. Tell me Berutesazza. Bambi lino linnya lye bawa Daniel ng'ali mu Babuloni. Baali babawambye okuva eri waabwe e Buyudaaya n'emikwano gye omwali Kananiya, Azaliya, Azaliya ne Misayeri. Ne bawa amannya amapya, Sadraki, Mesaki ne Abedunego. Kati bwe bawa amannya ago amapya ne Daniel baamuwa eriri eddala linnya ki? Berutesazza. Kati naye bamuwadde ago amannya. Sajja wattu bamubuuza ekibuuzo, kabaka amubuuza, gwe oyinza okuntegeeza ekirooto kye nalaba n'amakulu gaakyo? Could you tell me? Daniel mu buwombeefu obw'ekitalo ne mu kussaamu kabaka ekitiibwa n'ategeeza mu maaso ga kabaka n'ayogera nti ekyama kabaka kyawaliriza abagezigezi tebayinza kukiraga. Kabaka newankubadde abafumu, newankubadde abasawo, newankubadde abalaguzi, they cannot tell. Waliwo ebintu ng'ekyamazima ffe abantu tetusobola, n'abanywi b'emmindi nga weebali naye nga bikyalemeddewo, nga basamize weebali, ab'emmandwa weebali naye nga tebivaawo. Agambye abagezigezi tebayinza kukiraga, ne bannasayansi tebasobola kukiraga, nga n'abasawo bali awo beemagazza. Waliwo ekintu nga kyaguddewo. COVID-19 wamuwulirako mu mwaka ogwa 2020 eyajojobya ensi yonna, nga bannabyabufuzi batunula, nga abasajja abasomesa ab'amaanyi balaba, nga bannaddiini nabo weebali. Kwegamba ekintu waliwo ekijja nga teri muntu n'omu asobola kukikwatamu ne kivaawo. Ekintu kabaka kyasabye teri muntu n'omu ayinza kukiraga. Naye njagala oli olunyiri lwa 28 Daniel agamba he's turning the attention of the king from all the earthly authorities. Amujja mu buyinza obw'abantu, amwolekeza ludda wa. Wano nno we wali obunnabbi bwa Bayibuli. Enti tuli mu kwetegereza ki? Tuli mu kwetegereza amaanyi ga Katonda okuyita mu byafaayo. Daniel n'alyoka agamba kabaka Nebukadneeza nti naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama, era ategeeza kabaka Nebukadneeza ebiribawo mu nnaku ez'enkomerero. Eriyo Katonda mu ggulu asobola okumegga COVID-19. Eriyo Katonda mu ggulu asobola okuggya amazzi mu lwazi. Eriyo Katonda mu ggulu asobola okuyamba okutambulira ku mazzi oba okutambula mu nnyanja ng'ataddemu ekkubo. There is a God in heaven. Eriyo Katonda oyo mu ggulu. Era gwe tuli mu kwetegereza oyo yali awadde Nebukadneeza ekirooto. Kati amugambye oyo Katonda w'omu ggulu abikkula ebyama, era ategeeza kabaka Nebukadneeza ebiribawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Ekino nno kitegeeza ki? Fe bali mu kusoma obunnabbi bwa Bayibuli. We are facing what we call a prophetic part in the Bible. Kitegeeza Nebukadneeza bye yaloota tebyali bya mulembe gwe gwokka, naye byali byakuyambako naffe abalijja
mu biseera eby'omu maaso okwongera otegeera entuuko ez'ebiro byaffe. How comes tuli mu mulembe guno? Twagala tutegeere ekirooto kino Nebukadduneeza kyayogera kye yali aloose, Danyeri kale weewaawaza okukimutegeeza kyekiriwa. Ekirooto kino tukisanga mu kitabo ekya Danyeri essuula 2. Tugenda kuba tusoma olunyiriri kandabe wano, tugenda kusoma olunyiriri olwa 31 otuuka ddala ku lunyiriri lwa 35. Osobola ofollowinga closely mu Baibuli yo oluuyi olwo. Bayibuli egamba, gwe ayi kabaka watunula era laba ekifaananyi ekinene, ekifaananyi ekyo eky'amaanyi eky'amasaamasa ennyo ne kiyimirira mu maaso go n'engeri yaakyo nga ya ntiisa. Ekifaananyi ekyo ng'omutwe gwakyo gwa zaabu nnungi, ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo nga bya ffeeza, olubuto lwakyo n'ebisambi nga bya kikomo, amagulu gaakyo nga ga kyuma, ebigere byakyo ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba. Watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awatali ngalo, ne likuba ekifaananyi, ebigere by'ekyuma n'ebbumba ne bimenyaamenya. Ekyuma n'ebbumba n'ekikomo n'effeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekeramenyekera wamu ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omu gguuliro ekyanda nga kituuse. Empewo ne zibitwalira ddala bwe zityo, n'okulaba ne bitalaba bbanga, n'ejjinja eryakuba ekifaananyi ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Weewaawo, ekyo kye kifaananyi. Era Danyeri bw'amala okukitegeeza Nebukadduneeza mu lunyiriri olwa 36 n'alyoka amugamba nti ekirooto kye kikyo, naffe tunaakuwa amakulu gaakyo. Nkuba akafaananyi awo nga Nebukadduneeza waatudde akunukidde, ayagala kutegeera makulu ki ag'ekirooto kino, makulu ki ag'ekifaananyi kino eky'ekyuma. What does omutwe guno ogwa zaabu gutegeeza ki? Ekifuba n'emikono ebya ffeeza bitegeeza ki? Olubuto n'ebisambi eby'ekikomo bitegeeza ki? Ye abaffe amagulu gano genda byag'ekyuma. What does it mean? Obugere obw'ebbumba n'ekyuma bitegeeza ki? Ye kaneebuuze, ejjinja lino erize ne likuba ekifaananyi kyonna ne kisanawo, mwattu lyo ne lijjula ensi yonna, olusozi ne lujjula ensi yonna. What does it mean? Manyi nga naawe weebuuza okutegeera amakulu gano, kubanga Danyeri ebigambo bye tubijjukire. Yagambye nti eriyo Katonda mu ggulu abikkula ebyama, ategeeza Nebukadduneeza ebiribawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Ekitegeeza mu kutegeera obunnabbi, mu kutegeera ekifaananyi kino obulungi, tujja kutegeera n'ennaku ez'oluvannyuma. Awo nno wetwolekedde amakulu ag'okwolesebwa kuno oba ag'ekirooto kino kitegeeza ki? What does it mean? Danyeri emyaka 25 emabega yategeeza Nebukadduneeza mu bufunze. Tugenda yita mu bufunze amakulu g'ekirooto kino. Ekisooka kyamugamba omutwe ogwa zaabu gutegeeza ggwanga lya Babulooni, kuba yamugamba gwe ayi kabaka Nebukadduneeza oli mutwe gwa zaabu. Nebukadduneeza yali afuga Babulooni. So we can see here nti omutwe ogwa zaabu gwe tulaba wano ku kifaananyi kino, it refers to Babylonian Empire. Eno nno yali y'amaanyi, yafuga okuva mu mwaka ogwa 6 otuuka ddala mu mwaka ogwa 5, 605 otuuka ddala mu mwaka ogwa 539 BC. Tuli ku mutwe guno ogwa zaabu ogwa Babulooni. Ye lwaki Babulooni baagiyitanga ya zaabu? Wadde okimanyi nti Babulooni ekyamazima, it was a golden era. Kyali kiseera kwegamba gwali mulembe gwa zaabu. Baalina ebizimbe eby'amaanyi nga kwokomya amaaso, ate nga byazimbibwa mu zaabu. Adde nsoma kono mu statistics nga ziraga nti yeekaalu ya Madduku yokka yali eya fuuti 3 oba mita mu buwanvu 91. Ebweru yonna yali ejjudde tayiro za bbululu, munda nga mwonna musaabaanye zaabu. Zaabu abalirirwamu ttani 18 oba ttani 8 n'ekitundu ku Wolutaali wokka ne ku Namulondo. Mwalimu ennimiro, hanging gardens, ebimu ku byewuunya 7 eby'ebiseera ebyo nga mukulukutamu omugga gwa flat ogwa supplyinganga amazzi. Sajja abannyonnyozi batuuka n'ogamba nti Babulooni ne bwe yandibadde efunye enjala nga yeekutte ekibuga Babulooni munda muli, emyaka 20 gijja mu maaso bandibadde basobola okulya ne banywa nga tebakoseddwa njala.
This was Babylon. Era ye Nebuchadnezzar bw'atunulira ku kibuga kye kino Babylon. Abasajja abannyonnyola this inscription ojja gisanga mu Berlin mu ggwanga erya Germany. Bagamba nti yatuuka n'okulowooza nti ekibuga kye tekigenda kuvaawo n'awandiika nti kibeerere emirembe gyonna. May it, Babylon, last forever. Ng'olowooza tekiriggwawo. Naye tekyaggwawo. Kyatuuka ne kiggwawo. Babiloni yali efuze okuva mu mwaka gwa 605 paka mu mwaka gwa 539 yasaanawo. Ku lwaki? Bayibuli egamba Daniel kati wano yayogera emyaka 25 emabega. Ayogera ne Nebukadneeza amugamba atya, era wali kuddirira obwakabaka obulala ggwe bw'osinga ggwe. Nebukadneeza newankubadde obwakabaka bwe bw'amaanyi bubuno bugenda twala emyaka bubuno lituuke n'emyaka nga 66, but ekiseera kigenda tuuka wakuddirira obwakabaka ate ggwe bw'osinga, a dynasty which is inferior to thee. Ate nga kyatuukawo. Kyenyongedde okulaba wano nti section zino zituli mu kwetegereza oba ebitundu bino ku musajja ono ow'ekyuma Nebukadneeza gwe yaloota, it's referring ku bwakabaka. Era obwakabaka obusoose obw'omutwe ogw'ekyuma, omutwe ogwa zaabu eyo Babylon. So nga abaddirira mu byafaayo Bayibuli, bannabyafaayo bajja kunnyonnyola, baali basajja Abameedi n'Abaperusi. Abameedi n'Abaperusi be baddirira nga emikono n'ekifuba ebya ffeeza. Ekiseera kyatuuka munnange abasajja ne babatikkula. Obunnabbi bwa Bayibuli okumanya bwewuunyisa bwalagula nti Abameedi n'Abaperusi be bandiwambye Babuloni emyaka 15 nga tekinnaba na kubaawo. Naani eyandikulembeddemu Katonda yamuwa erinnya nga tanaba na kuzaalibwa? Bw'osoma Isaaya 45 olunya olusooka lugamba nti bw'atyo Mukama bw'agamba, oyo gwe yafukako amafuta Kuulo, gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga mu maaso gange. Agamba, ndisumulula ebiwato by'abakabaka, okuggulawo enzigi mu maaso ge, ne mu ziwankaaki teziriggalwawo. Katonda yamumanya nga tanaba na kuzaalibwa, nga tanaba kutondebwa mu lubuto lwa maama we. Katonda yali amumanyi. By the way, naawe mukwano gwange atulaba, Katonda akumanyi. Nga tonaba na kutondebwa mu lubuto lwa maama, Katonda yali akumanyi. Era alina n'ensonga lwaki okyali mulamu. Jalo kitegere mu Bunnabbi bw'essuubi. As we discover the past, the now and the future, that God has a great purpose for your life. Katonda alina enteekateeka esingako obulungi eri obulamu bwo. Era Kuulo eyakulemberamu abasajja Abameedi n'Abaperusi, ebimu ku bisigalira bibiri mu Bungereza, ejjinja lino eriri London eriri sirindiriko. Abameedi n'Abaperusi baafuga kuva ddi? Baafuga okuva mu mwaka gwa 539 otuuka mu mwaka gwa 331 BC. Baalinga tubalaba wano ku kifaananyi ng'ekifuba n'emikono ebya ffeeza. Naye Bayibuli egamba Daniel wali mu kunnyonnyola Nebukadneeza emyaka 20 egiyise ti n'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo obulifuga ensi zonna, obwakabaka obwokusatu. Kati bwakabaka ky'obwaddira abasajja Abameedi n'Abaperusi si bulala, bwali bwakabaka obw'eggwanga erya Buyonaani oba gye twandise the Greek Empire. Bano baakulemberamu omusajja yatibwa Alexander the Great. Sajja baawamba ensi mu biseera ebyo. Alexander the Great oyo yali yatiikirira nnyo. Dario owokusatu yali Omuperusi, yamugamba munnange bano Abameedi n'Abaperusi, ati why wandikize ntugabana obuyinza ko ye the world cannot have two sons, teyinza kubeera n'abakabaka babiri ensi. Olutalo olwali gye bayita the Battle of Abera ku near Grand Cass River omugga ogwo, abasajja ne bawangula. Ono Alexander the Great oba Alexander ow'ekitalo yatiikirira nnyo. Omu ku bawandiisi bamuta Arian ow'ebyafaayo agamba nti ndi mumatize nti tewaaliyo ggwanga, kibuga oba bantu erinnya lye gye litaatuuka. Alexander the Great ndi mumatize. Era abasajja bano baafugira ddala Abayonaani okuva mu mwaka ogwa 331 paka mu mwaka ogwa 168 BC, obanga Yesu tanazaalibwa. Ino emyaka gyali gibaliwa gidda mabega. Kututeko mu byafaayo. Fact Daniel nga tannafa, Katonda yamubuulira obwakabaka obwokusatu bwandibadde bwakabaka ki. Osoma Daniel sula 8 olwabirimu mulaga bulungi nnyo nti bwandibadde bwakabaka obw'abasajja Abayonaani. Kati ebyafaayo byeyongerayoko mu maaso awo. Daniel kiki kyategeeza Nebukadneeza
kyalaba mu kwolesebwa. Bw'osoma Danyeri essula 2 olunyolo 40 lugamba nti n'obwakabaka obwokuna buliba bw'amaanyi ng'ekyuma, kubanga ekyuma kimenyaamenya ebintu byonna era kibijeemulula, era ng'ekyuma ekibetenta ebyo byonna bwe bulimenyaamenya bwe bulibetenta bwe butyo obwakabaka buno obwokuna. What was the fourth world empire? Bwakabaka ki buno obwali obwokuna obwaddiriranga abasajja abayonaani bamaze okusereba? Si bulala bwali bwakabaka obw'abasajja abaloma oba the Roman Empire, the Iron Monarchy. Bano baafuga okuva mu mwaka ogwa 168 BC, myaka 5 n'okusoba, tuusa mu mwaka ogwa 476 AD. Ne bava eri mu BC nga Yesu tannazaalibwa, ne bajja eno mu AD mu mwaka ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era tubalaba ku kifaananyi kino nga amagulu ag'ekyuma. Amagulu nga bwegasinga obuwanvu, kikino ekisinga obuwanvu ku mubiri. Era olaba bano baafugirirwa ebbanga ggwanvu, more than 500 years. Fact bw'ayagala otegeera obulungi abasajja abaloma bano be baali bafuga mu kiseera Yesu Kristo yabeerera wano ku nsi. Ayaweya nti Rome was ruling, be baali bafuga. Kristo omusajja yamusalira omusango attibwe yali Muloma, Piraato. Abaamukomerera ku musalaba baali bajaasi Abaroma. Abaakuuma entaana ye abajaasi abagyetooloola baali Baroma. So you can see Roman Empire in the death of Christ. Baali revolving around history wetoyinza mubuuka. Ne bwe yali azaalibwa etteeka lyayisibwa Kaisaali ba Augusto, baali Baroma. So it was mu kiseera ekyo Yesu yabeerera wano ku nsi obwakabaka obwali bufuga bwali bwa Baroma. By the way, ekyo kinyambye okwongera okukitegeera nti Yesu Kristo in fact ali mu masekkati g'ebyafaayo. Yesu Kristo ali mu masekkati g'ebyafaayo. Era omulamwa gw'obunnabbi gusonga ku Yesu Kristo gwe tulabanga mu bunnabbi nga bwe tugenda tutula mu maaso eyo si kyama. Bayibuli emutubikulira nga ye Masiya, omulokozi waffe. Katonda yagamba nti Bayibuli egamba nti Katonda bw'ati bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. So tulina Yesu Kristo era tugenda kwongera muotabuliro, tugenda kwongera okumuggwannyalwe mu bitabo bino eby'obunnabbi. Nkomyewo, tugenda mu maaso n'okwetegereza amagulu gano ag'ekyuma. Basajja bano Abaroma abaafuga okuva mwaka ogwa 168 BC paka mwaka ogwa 476 AD. Abaffe abasajja bano Abaroma bwe basasika, mukwano gwange atulaba, Roman Empire yasikirwa empaya endala. Waliwo obwakabaka obwandizzeeko nga nalyo twale nga gano amatwale bwetugalabe nga gaddiri nga ntulabe Babuloni neddirirwa abasajja Abamedi n'Abaperusi, Abamedi n'Abaperusi bwe bavaako ne kujja Abayonaani, Abayonaani bwe bavaako ne kujja abasajja bano Abaroma. Question: Roma nayo yandiddiriddwa obwakabaka obulala? Katuwulire Danyeri bw'annyonnyola Nebukadduneeza emyaka 25 egiyise. Danyeri essula 2 olunyiriri olwanamu olumu. Danyeri agamba Nebukadduneeza bw'ati: era kubanga walaba ebigere n'obugere, ekitundu kya bbumba ery'omubumbi n'ekitundu kya kyuma, obwakabaka buno buliba bwawulemu. Obwakabaka bugenda kubeera bwawulemu. Okay. Buliba bwawulemu naye muliba mu bwo ku maanyi g'ekyuma. Amaanyi g'ekyuma ye Roma, kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi, bugenda kuba bwawulemu. Of course Danyeri kyayogera kituufu nnyo, kubanga history ajja tulaga ki ti Roman Empire bw'esasika mu mwaka ogwa 476 etandika okusasika yeekutulamu amawanga 10 mu bugwanjuba obwa Bulaaya. Basajja ne batandika okulwana nga bagamba naffe tukooye okubeera mu bumbula mu Roman Empire yetufuga, katuyimirire nga ffe. Bulaaya yeekutuddemu amawanga agamu ku go gamanyiddwa, amawanga ago 10 aga Bulaaya y'ebugwanjuba. Mulimu abasajja Abagirimaani, mulimu abasajja Abaswisi, this is Switzerland, Abafalansa, France, Abaitali, Abangereza, Abaportugal, Abaspain. Edda ge gali amanya ge babayitanga Abaalamayini bali Bagirimaani,
Bugandians Abaswiss, Franks Abafaransa, Lombards bali ba Italy, Saxons nga bwe mwawulyako Anglo-Saxons bali Bangereza, Abaswevi Abaportugal, Abavisigosi be bali Abaspain olwaliro be tumanyi. Kati bano Abakeruli, Abavandosi, Abastogosisi mawanga agaasaanawo. Gaasaanawo gatya? Gaasaanawo oluvannyuma lw'okusituka okw'omulabi wa Kristo gwe tujja okusomako mu maaso awo mu Bunnabbi bwa Baibuli. Kale nno ago ge mawanga 10 ageekutulamu Roman Empire ng'esasika okusinziira ku Daniel kyali mu kunnyonnyola kabaka Nebukadneza. Naye amawanga gano 10 oba obugere buno bwe tuli mu kwetegereza ku kifaananyi kino waliwo ebyewuunyisa ku bwe weetaaga okumanya bye biriwa. Daniel agamba Nebukadneza nti era kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi balyetabula n'ezzadde ly'abantu amawanga gano 10 naye tebaligattagana bokka na bokka era ng'ekyuma bwe kiteetabula na bbumba. There will be intermarriages. Queen Victoria omu ku bajjukirwa ennyo mu byafaayo yakkiriza abazzukulu be abaana be bagende nga bafumbirwa bawasa mu mawanga gano balabe nga at least but can make what you call a British Empire ne bigaana. Lwaki? Bayibuli yakyogera lunye tebaligattagana bokka na bokka era ng'ekyuma bwe kiteetabula na bbumba ekyuma tekisobola kwetabula na bbumba. Ekyo kirikiriya. Kati omusajja omulala yagezaako ennyo mu byafaayo ajjukirwa muta Napoleon the Great yafuba nnyo mu ntalo ze yalwana alabe nga at least wabaawo a union, a new French empire enaasikira kye tuta Roman Empire n'akola continental system. Munaddiini omu n'amugamba nti wange ssebo okusinziira ku Bunnabbi bwa Daniel essula 2 ebirooto byo tubijja tuukirira. N'atuuka n'ogamba nti nze Napoleon Katonda n'omukono gwe tegusobola kunnyinza. But guess what? Mu 1814 awo 1815 mu lutalo lw'e Waterloo ng'abulabe basajja Bangereza oba baali beerabidde winter jackets n'ebiringa ebyo musajja wattu baamuwangula. So nga si ye yekka n'omusajja omulala ensonga ng'ebalemesa yeriwa Obunnabbi bwalagula tebaligattagana bokka na bokka. Ne Hitler bwe yagezaako, Hitler yalina eŋŋombo ng'agamba I either conquer the world or I die. Guess what? He died. Ng'ekirooto kye kituukiriza. Era yakwatanga nnyo mu Daniel essula 2 olunyolwa 3 olwo ng'agamba I will defeat this prophecy. I will defeat it. I will defeat it. Ebyo byogerwa ani? Meide yali amulabirira oluvannyuma yategeeza bannabyafaayo na bannamawulire nti yali alwanyisa nnyo obunnabbi buno bwa Daniel essula 2 olunyolwa 3 ng'ayagaladdemu ateekawo at least German Empire. Bagermani ne beegatta wamu kwegamba yakunga nazi party nasi zimweno bafasi zimu abo awamu n'abali Abajapani aba Hirohito okulaba World War I, World War II weyasitukirawo w'amaanyi ng'ekiruubirirwa kyaki to create a new empire. N'ebyagaana. Lwaki? Bayibuli yalagula tebaligattagana bokka na bokka. Communism naye yagezaako nebambi nabyo era ne bigaana abana Abarasha Abakomunisiti. Germany batuse n'ojjawulamu ebitundu bibiri waliwo aba Eastern Germany ne Western Germany. All these bino byonna byakolwa ne bigaana. Why? Bayibuli yalagula amawanga gano aga Bulaaya ey'ebugwanjuba tegandiseemu kufuuka ggwanga limu. Awo nno we twebuliza ekibuuzo biseera ki eby'omu maaso eby'omukago gwa Bulaaya kubanga ne weewulirira bino nga omukago gwa Bulaaya gulimu nandiyise ebirumira. Amawanga nga Bungereza abasinga obungi bandironzeewo bave mu mukago. Biki ebinaddirira? Tuyinza obutamanya bulungi binaddirira naye yo Bayibuli egamba etya? Amawanga aga Bulaaya tebaligattagana bokka na bokka ng'ekyuma bwe kiteetabula na bbumba. Soka tumaze okulaba mu bufunze obunnabbi bwa Bayibuli buno. Omutwe ogwa zaabu tugulabye nga ye Babuloni. Ahmed n'Abaperusi tubalabye nga b'ekifuba n'emikono ebya ffeeza. So nga olubuto n'ebisambi eby'ekikomo oyo Buyonaani. Amagulu ag'ekyuma ye Roma. So nga obugere buno
obutabuddwamu ebbumba n'ekyuma ye Bulaaya eyawuddemu. Bali gana amawanga gakola kinene nnyo ku gye tuyita European Union. Era bw'ogendayo ng'ogenze kwogera olina okwogera mu nnimi ezimu ku ezo 7 ba G7 abo. Kati Yonasaani bwe ngendayo mu lukiiko olwo okunyumya emboozi nti nze Yonasaani Matovu nvudde Uganda njogera Luganda tuula. Naye bw'otandika okugera ku Luzungu olulimi olusibuka mu Latini olw'Abalooma kwegamba kituukayo bulungi nnyo kiri Bayibuli kyegamba nti muli baamu amaanyi ag'ekyuma. Roman influence to the end of time. Gy'emyaka 25 egyo egy'ebyafaayo. Era for your information ekiseera kati kye tulimu kyennyini nnyini kyekiseera eky'obugere. Kyekiseera kyennyini eky'obugere. Njaluwulire Bayibuli bweraga kyekiddirira oluvannyuma lw'abasajja bano lw'amawanga gano aga Bulaaya yeekutuddemu okubanga ge tulimu mu mulembe guno ogw'abakabaka bano. What is going to happen? Daniel ategeeza Nebukadduneeza nti era mirembe gy'abakabaka abo Katonda ow'eggulu alisaawo obwakabaka obutagenda kuzikirizibwa emirembe gyonna. We are on ku bugere. N'emirembe gy'abakabaka abo Katonda agenda kusaawo obwakabaka obutagenda kuzikirizibwa emirembe gyonna. In the days of those kings abatasobola kukaanya newankubadde nga baagalana nnyo. Owulira nga waliwo emikago egy'enjawulo wano mu Africa. Tubadde ne African Unity, Organization of African Unity, East African Community n'ebiringa ebyo, but you can say bisinga biri ku pepa. Buli omu agamba nsigala wange. Waki tebaligattagana bokka na bokka. Kati mirembe gy'abakabaka abo nga waliwo zi referendum mu 2005 ne tuyingira ebibiina ebingi naye nga n'ebibiina bino tebiganye biremeddwa okwegatta awamu. In such a time nga n'amaka g'abantu bagezaako okwegattaamu naye nga gabulukuka. More divorces are there. Why? Waliwo obutagattagana, cleaving one to another kutono kuzibu. In such a time mu biseera ebyo ng'ensi abantu kyenkana buli omu atudde ku ntobo ye obumu nga bugenda buggwawo mu society. In such a time Bayibuli egamba nti Katonda agenda kussaawo obwakabaka obutalizikirizibwa. Era buno bulimenyaamenya ne buzikirizibwa obwakabaka obwo bwonna. Era bunaabeereranga emirembe gyonna. Bayibuli egamba nti kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awatali ngalo era nga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu. Annyonnyola Danyeri Katonda omukulu ategeeza kabaka ebiribaawo oluvannyuma mu bufunze ategeeza ku biseera bye tulimu bino eby'enkomerero. Era ekirooto kya mazima ddala n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. You cannot doubt this truth. Nga Danyeri byonna byonna bw'abinnyonnyola kabaka Nebukadduneeza bwe tubirabye mu byafaayo. And you too can go and make more research on this issue. Kati Katonda omukulu bw'aba atuma bw'aba agenda okusaawa obwakabaka babutulaga mu kifaananyi kya jjinja erijja ne likuba ekifaananyi erikuba ekibumbe kino kyonna oba ekifaananyi kino mu kirooto ne lisine okwegamba ekibumbe kino ne kisaanawo bwakabaka kibuno obw'ejjinja. Of course obwakabaka obw'olwazi wano bwogerwako si bulala bwe bwakabaka obwa Yesu Kristo. Bakolinsi ekisooka essula 10 lugamba nti ye Kristo. Isaaya 28:16 lulaga nti obwakabaka obugenda okuddako ku nsi bwakabaka bwa Yesu Kristo. Era njagala okukiddamu tuli mu nnaku za nkomerero. Waliwo ono musajja waffe gwe bayita Nostradamus. Ye yali agamba nti ensi ekyalinayo emyaka 359. But of course okusinza ku Bunnabbi wa Baibuli bwe tusomye, we are about to pack for home. This is the time to warm up for Christ. Ali mu kukomawo ebigenda maaso mu nsi. Bw'olaba ebyeyongera okutabula ensi, emiyaga egyeyongera, ebikankana ebyeyongera, olaba nga amataba gali mu kweyongera. All this biri mu kulaga ki nti tuli mu nnaku za nkomerero. Tuli mu nnaku ez'enkomerero zennyini. These phenomena mu nature biri mu kututegeeza ki okwekalakasa okweyongedde, enjala n'ebikankano. All tell us that Jesus is soon coming back.
bayira Yesu yagamba nti mulabanga ebyo nga bitandika okubaawo mutunule waggulu kubanga obununuzi bwammwe busembedde. Kale no bwe kibanga Yesu Kristo ali kumpi kudda ng'anaatera okudda asseewo obwakabaka obutaligwawo, njala okujjukiza mukwano nti eriyo essuubi eriryo mu biseera eby'omu maaso. Ku lwaki tulina kweraliikira bijja mu maaso. Kristo alina enteekateeka esingako obulungi eri obulamu bwo. Buno bwe bunnabbi obusuubi obugenda okuleeta enkyukakyuka gy'oli. By the matter of fact, Kristo akomawo asseewo obwakabaka obw'emirembe gyonna. Buno obwakabaka temugenda kubeeramu batujju, temugenda kubeeramu bikankano, temugenda kubeeramu miyaga, temugenda kubeeramu nti ate musolo, tegenda kubeera abantu batalina waabwe. I want to tell you, mu bwakabaka buno Kristo bw'ategese tegenda kuba alumwa, tegenda kuba bulumi, tegenda kuba ndwadde. There's not going to be stress, there's not going to be death in that kingdom. Yala kubeera omu ku batuuze b'obwakabaka obwo. Obwakabaka obugenda solvinga ebizibu byonna bye tuyitamu olwaliro, unemployment and among other problems, ebbula ly'emirimu, obuzibu bw'emisango mu nsi eyo tebigenda kubaayo. Kyenva nkusaba mukwano, weeteeketeeke mu kiseera kino obeere ekitundu kwabo abagenda okusikira obwakabaka buno obwa Kristo obwakusaawo obutaggwawo. What's the future of this world? Kyekiddako ku nsi kuno? Ekiddako bwakabaka bwa Kristo. Era obubaka Kristo bwatusibirira olwaliro bugamba butya? Mu Yokaana 14 olunyiri olusooka otuuka ku lwokusatu agamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu, singa tekiri bwe kityo nandibagambye. Kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo, era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Yesu yagamba nti ndikomawo nate, era kakutegeeza olwazi luli mu kujja. Yesu Kristo agenda kudda. Nandikyogedde ntya ku kifaananyi kye nnyinza okukozesa, Mukama ansaasire akimpe. Tuli mu kiseera nga ekyamazima kiri nti bw'abanga mugole babadde bamuteekateeka, omwami anaatera okumunona. Yesu Kristo anaatera okudda asseewo obwakabaka obutagenda kuggwaawo, obwakabaka obw'emirembe n'emirembe. Kyova olaba atugambye omutima gwo tegweraliikirira. I'm on my way, ndi mu lugendo nzija, nkomawo kunona gw'abadde nga weeraliikiridde. Era nkusaba mukwano neegatteko twewombeke tuweeyo okusaba nga twegayirira Kristo aluŋŋamye ebirowoozo byaffe nga bwazze ng'aluŋŋamye ebyafaayo by'ensi n'obulamu bwaffe katumukwasa abuluŋŋamye, kubanga okiraba nga ebyafaayo by'ensi azaabiruŋŋamya. Bw'abanga aluŋŋamiza ebyafaayo by'ensi, he is able n'okuluŋŋamya ebyafaayo eby'obulamu bwo. Ebiseera ebyo maaso so bimukwasa Kristo n'akuteekateeka for this grand climax mu byafaayo by'ensi, ng'akomawo okutwala bannule be mu nsi empya. You can be part of them. Ku lwaki? Okufa kwe ku musalaba, it granted that. Ticket ekutwala mu ggulu Kristo agirina, era yeesunga nnyo mu kiseera kino naawe aluŋŋamye obulamu bwo nga bazze aluŋŋamya ebyafaayo by'ensi. Katombeke tuweeyo okusaba. Omuyinza w'ebintu byonna Kitaffe, tukwebaza kubanga otubikkulidde ebyafaayo bino era tusaba bikyuse obulamu bwaffe. Nga Kristo omwana wo bwazze ng'aluŋŋamye ebyafaayo by'ensi, n'obulamu bwaffe tubukwasa naawe obuluŋŋamye ng'otuteekateeka olw'obwakabaka buno obw'emirembe gyonna, obwakabaka omutagenda kuba nnaku, omutagenda kuba kibi wadde okufa. Mikwano gyange mbasabira nabo bateeketeeke. Ssebo Kitaffe, okuyita mu bubaka buno katuteekebweteekebwe olw'okudda kw'omwana we Yesu Kristo okusembedde, bwetusabye nga tukwesize mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Weewaawo. Kyekyo mukwano gwange, tosubwa ekyokuyiga kyaffe ekijja okuba nga kiddako awo, ekitabo ekitagwa bbeeyi. Buno bwe bunnabbi obw'essuubi wano mu puroguramu Manya ebiro, kwagaliza ekiseera ekirungi, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kakyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Puroguramu Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.
Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde, kigudde, Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Omukisa omunene guze gy'oli, gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo, okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe. N'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu ery'obulamu. Mukama akuwa omukisa. Obulamu bwonna buli mu mukono gwa Mukama. Bulijjo tukola okusalawo, naye okusalawo kwokola gwe nange kuyinza okutuyisa obulungi oba obubi. Okimanyi nti obulamu obukosefu tebugulumiza Katonda nga bwe kigwana. Mu nsi empya tukimanyi nti tuli baakubinuka masejjere, naye okimanyi nti abo bokka ababadde abeesigwa mu bulamu buno obw'oku nsi bokka be bagenda okuddizibwa obulamu obujja. Ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu program Beera Mulamu ku 3ABN TV kwokka ssaawa 3 buli lwa Sunday ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nange Dina Mawanda.